Robert Mteto yanziza naye mukwano gwo abadde naye ayigga ate kati ayigibwa tetumanyi diversion kigenda kubeera kitya mukwano gwo munnaffe Zaake Butebi Francis Omubaka wa Mityana Municipality kigenda kubeera kitya kuba akadde kano yasindikiddwa mu kakiiko akulirwa munnaffe Abdul Katuntu akamateeka aka rules and privileges n'empisa okutwaliza wamu akiyitako atya oba diversion ya censure motion ya Minister of Security Jim Muhwezi Katugugu simanyi ogwo bwenza okuba ne input yonna gy'okiwaako. Adi wamala simanyi oba mwetegereza ku baluwa eyaweerezeddwa bannaffe leader of opposition gyaweereza nga awakanya ebyabaddeko. Nina ekiwandiiko kye nabadde nsomyeko simanyi oba nkyakirina wano ku ssimu yange kye nabadde nsomyeko ng'era kiri ku nsonga ze zimu nga omukulu Mathias Mpuuga agenze maaso n'okuwandiikira palamenti nga awakanya ebyabadde bigenda okugenda maaso n'okukolebwa mu kiseera ekyo ku mukulu ono Zaake. Kiwandiiko kino ndabika kisaakikubye kifaananyi naye nga nakisomyeko ng'abiwakanya ng'agamba nti ebbaluwa eyabadde emutwala mu kakiiko kali aka mpisa n'okubiteesako ku palamenti byabadde nga kiro kikutwala omunaku nga biringa ebyakivandulo bw'otera okwogera bw'otera okiyita ng'agamba nti n'omuntu gwe babadde badressinga tebamutaddeko amanya ge tebagataddeko kwegamba ebintu ebiringa nga kiringa kiro kitwala omunaku badressinze okutwala ku muntu naye omuntu nga tebamulaga nti gundi ne gundi ne gundi yagenda mu kakiiko oba gundi ne gundi ne gundi gwe tugenda okubanga tudiscussingako ku order paper bamutaddeko naye ate nga omuntu gwe bateekako gwe bagenda okubaganyako ebirowoozo naawo nga omubaka Mpuuga alaga nga gwe bataddeko mpewo mu mbeeremu oba endala. Naye ate bw'otunuulira ensonga y'omubaka Zaake anyinza okugamba nti si yabadde nnyo mu bitabo ebirungi ebya palamenti ebbanga lyamaze mu palamenti naye ate waliwo ensonga ebiseera ebimu ezibeera private oba ezibeera wakati ezibeera personal ezibeera wakati w'abantu n'abantu kati ng'ensonga y'omubaka Zaake ne deputy speaker ebyo byabadde ku Twitter n'ebyekuusa ku ebyo nze ndowooza ebyo byabadde birina kugenda mu oba oliawo police nenoonyereza kubanga yebeera cyber crime bintu byekuusa ku ki byekuusa ku mikutu mitimbagano naki ebyo gye bandibadde babitandikira naye okumutwala mu kakiiko Zaake amaanyi alina mangi nnyo olw'okuba nti commissioner mu palamenti kyandibanga bagadde okumukkakanyako jjukira atambula ne poliisi bamukuuma bakolaki emmotoka bamutambuliza mu nsajja bandibanga bagadde okumukkakanyako naye ate kisinga okusanyusa abannayuganda erudde eyo mu palamenti nti akulira akakiiko ako oba abamu ku bagenda okwandolinga ensonga ezo mulimu abaali mu FDC ng'omukulu Katuntu ab'omwogedde kituufu kyo kiri nti abantu abasinga tebeerabira gye baava wadde nga Zaake teyagira mu FDC naye kali ako ebibiina kasigalamu wadde nga bagamba nti omukulu Katuntu ate akasaayi kalimu olwa yero kati ffe tulinda bulinzi kulaba muzannyo gugenda kuggwerawa ogwa Zaake kubanga gwattunka naye ate naye tapo wa game kati katulinde atulabe ebyo nabyo binaggwerawa naye nga ekituufu kyo kiri nti byatadde ku Twitter ffe babirabyeko bw'obeera ng'oli muntu mukulu ng'oli muzadde ate ekirala ng'oli mukyala biba bivoolavoolamuko naye wandibanga waliwo ensonga eyaleetedde ekyo okubeera nga akiteeka ku Twitter ng'olutalo lwabwe luludde nga lugenda mu maaso eri tuyinza okuwulira ebinene ebisinga ne ku ekyo ne tuwaawaala amatu naye katulinde tulabe binatambula bitya era binaggwa bitya. Mutebi tugenda naffe kwongerezaako mpolampola wano nga tufundike naye nga byebyo Zaake obuolyawo tetumanyi kitaka atya diversion yabiri ebigenda maaso tetumanyi tugenda kubaganya wano mpolampola naffe ebirowoozo okulabika nga twongera okumanya naye olwedde ekibuga